nange enjoza ez'owekitiibwa Kazibwe Israel Kazibwe Kitoko kabaka okumulengera n'amuwa obwa minisita obw'amawulire okukunga abantu era omugezi w'obwakabaka kifo kisava kubanga obwakabaka bwayogerera obw'emyaka egigenda mu 1000 bumanyiddwa mu nsi yonna. Nabadde Zimbabwe omwezi guno nga gwakatandika buli omu ali wali nga mbuuza bwakabaka bwa Buganda ne mu nsi endala ze mbadde mubigoberera. Awo nno ssebo bw'oba gw'oyogerera obwakabaka toli mutene. Era neebaza n'owekitiibwa Noah Kiyimba abadde mu kifo ekyo okumala emyaka egiwerako. Mu ngeri y'emu njozaayoza omwami Frobisher Mujjuzi Bwanika okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okkulira essengejjero ly'amawulire ery'obwakabaka. Ekyo twakikola olw'okwagala okutuusa ku bantu mu nsi yonna amawulire amatuufu, kubanga oli ayinza okuwa amawulire naga nti waategedde ndabye walinga omwana agoba embwa, so nga tumanyi nti embwa ze zitera okugoba abantu, naye amawulire amatuufu ate abantu bagafune mu bwangu. Ekigambo ky'Oluganda amawulire ebiwuliddwa kitegeeza kiba kyakagwawo nga kyokya. Amawulire galina kuba matuufu ate bagafune mu bwangu, ate n'emiramwa gyago nga tegibuzaabuziddwa. Oli ayinza okutuusako amawulire mu bwangu naye n'aganyoola, omulamwa ne gubuzibwabuzibwa oli n'atategeera ekibadde kigenda mu maaso. Awo nno nkakasa nti mwami Mujjuzi Bwanika ne baakola nabo beeyanjudde bajja kwongera okukolagana ne bannamawulire mmwe abali wano n'abalala, ate n'okulaba nti ensi ekituufu ekifuna. Minisita ayogedde bulungi eri abo abalowooza nti kansasamaze ngobererwe. Nakyogera nno n'omwaka oguwedde, amawulire agatali matuufu gasaasaana mangu naye gasuula agasaasaanya. Akagero mukamanya ak'omwana yagendanga okulunda endiga, bw'aba ali mu ttale n'agamba ekibe omusege, ab'ekyalo ne bakuŋŋaana okujja okufumita omusege teguliiwo naye ekyalo kyonna kikuŋŋaanye. N'olwaddako sabbiiti yadda kuba naayo omusege guguno gulidde endiga, ekyalo ne kikuŋŋaana n'amafumu n'amajambiya bataayize omusege, tebaasangawo omusege. Aba ali awo wiiki ey'okusatu omusege ne gujjira ddala, ate gyajja emisege 3. N'agamba bannange emisege gizze takigiri esatu, teri n'omu yajja. Ne zibunya embuzi endiga emiwabo ne zirya endiga naye ne zimulya ebigere. Amawulire agatali matuufu gasaasaana mangu naye gasuula munnamawulire agassaayo gye biggweera. Kuba kambabuulire kino mu bannamawulire kye mulina okumanya. Ekirimbo kiwanirirwa kirimbo. Ekirimbo ekyokubiri nakyo kiwanirirwa kirimbo, naye tosobola kufuna kirimbo kyakuna. Ensi eba emaze okumanya nti ebirimbo bino ebisatu wali oyina ebyo byonoonya. Awo nno mwegendereza ensonga eyo bwe mba mwagala okuwangaalira mu mulimo guno n'ogufunamu, kubanga bw'osasamaza ojja kugwa n'emirimu gikubule. Tuli mu mulembe mutebi, ate mu mulembe omutebi obukulu bw'amawulire tebwetaaga kwogererwa ng'atwala baliyita limbejjabbi. Obwakabaka okudda ku ntikko, enteekateeka za kabaka
neza gavumenti ye zirina okutegeerekeka obulungi anti omuganda agamba nti atunda ayolesa. Ffe emirimu gye tukola tusooka kugiteekateeka. Buli myaka 5 tubaga enteekateeka namutaayika ng'ekyokulabirako. Era okutandika omwaka guno mwezi ogw'omusanvu tuli mu nteekateeka namutaayika 2023 2028. Tuba n'embalirira ya buli mwaka. Tuba ne kaweefube ow'enjawulo ku nsonga ezitali zimu, tugambe okugaba omusaayi. Nsuubira ne bannamawulire nammwe mwawa omusaayi. Enteekateeka ya kaweefube omwanyi terimba muwulira. Okulunda, okufissa n'okutereka, Suubiryo za Mbogo Sako, Pewosa n'ebirala, Oluwalo, Amakula n'ebirala bingi. Ebyo byonna twagala Obuganda bubimanye ate bubisse mu nkola. Eyo y'ensonga efuula mu ab'enkizo, kubanga abantu banaamanya batya ebintu ebikwata ku kugaba omusaayi oba tugambe emigaso. Okirabanga ekyokusaaga ekyokugaba omusaayi, naye kuba mwakafaananyi nga mwannyoko maama wo agenda okuzaala nga tewali musaayi. Kuba mwakafaananyi gwe oli munnamawulire mutambula nnyo, booda zigwa nga booda ekkubye nga weetaaga omusaayi naye nga teguliiwo. Kale bwe tuba n'enteekateeka ng'eyo, gwe ow'amawulire tusuubira nti ojja kugiggyayo abantu bagitegeere, kubanga kikulu nnyo obwenkanidde awo. Entambula y'amawulire y'emu ku nsonga ereeta enkulaakulana mu mawanga gonna. Abantu bangi balowooza nti e Bulaaya be baatusooka okukulaakulana kuba Bazungu. Si bwe kiri, waaliwo ensonga. Emu ku nsonga ezo yali ku ntambuza y'amawulire mu mawanga ago. Ekisooka baayiga okusoma n'okuwandiika, ffe nga tetunnaba. Ate ekyokubiri ne baafuna entambula ey'embalaasi. Embalaasi gye baasooka okuba nayo. Embalaasi kisolo ky'amaanyi, kitambula emisinde mingi. Bwakakeera embalaasi gy'otambuddeko genda e Masaka, kumpi etuuse e Buwama. Gwe ow'ebigere tonana kutuuka Mpigi. Bwe batyo bwe baabanga balina ebiyiiziddwa nga bitambuzibwa mangu okwetolola Bulaaya. Mu Afirika twali tetulina mbalaasi. Ekimu ku kyatulemesa embalaasi ekikula kati otunulanga wano olaba obusozi, obuwonvu, entobazi. Ensi nnyingi eza Bulaaya nnyingi nnyo zirina muswete. Kale ffe tetwalina mbalaasi. Ate n'okuwandiika nakwo tetwakumanya. Kale ng'ekintu ekirungi ekibadde wano bwe teebereza mu mawanga agakola Uganda eya leero, ndowooza abaamanya okukomagana olubugo baali Baganda na Banyolo. So nga olubugo lwatuyamba ne twebikka ne tulaga bwe tuli abagunjufu, abalala nga batuli siwala, gwe bagambye nti eyo mambuka wala beesiba maliba, ng'oliyo n'abatambula obute. So nga baba kumanya eggulire erifa ku buyiiya obw'okukomagana nabo bandibadde bambala embugo, naye ng'amawulire tegatambula mangu. Era na kino mwe bannamawulire mulina okukimanya, wano mu mutima gwa Afrika, Buganda yakula okusinga balirwanwa, kubanga Buganda yayina enkola etambuza amawulire okuva mu lubiri ewa Kabaka, okuva mu mbuga ya Katikiro okutuuka ku kyalo ekisembayo olw'entereza eno ey'obukulembeze. Entereza ey'obukulembeze teyali yakufuga bufuzi bantu kyokka, mwalimu n'okutambuza amawulire. Ab'essaza nga bakiika, ate ab'eggombolola ne bakiika ku ssaza, ate ab'emiruka ne bakiika ku mbuga, ate abatongole ne bakiika ku muluka. Amawulire ne gagenda gasaasaana.
twalina n'eŋŋoma mu Buganda kale n'amawanga amalala gaalina eŋŋoma naye eŋŋoma mu Buganda yalina enjawulo kangibabuulire olw'amaloboozi agagivangamu ag'enjawulo waabangayo amawulire ag'essanyu mujaguzo bwe yavuganga ng'omulangiro b'omumbejja ow'eŋŋoma azaaliddwa ne bakuba mujaguzo ne bagiwulira abeeyo n'oli agiwulira nga mujaguzo evuze kiki ekyabaddeyo omulangira yazaaliddwa oba ng'akabi kagudde ne bakuba eŋŋoma ggwanga mujje baga ggwanga mujje evuze kiki ekigenda mu maaso nti abanyolo batulumbye eggulire ne litambula oba eŋŋoma ey'okukola emirimu gye bayita saagala agalamidde bulungi bwansi bwe yavuganga amawulire ne gatambula bino byonna mbibabuulira mutegeere obukulu bw'amawulire n'ekifo kye mulimu mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko ensi bwe era olw'ekyo Buganda yali yanjawuloko mu bintu bingi era abajja kuno abagwira abazungu n'abawarabu baalaba obugunjufu obutaali nnyo mu bitundu ebyetooloddewo nsonga y'emu ku zo y'amawulire bwe mba mbaye temugimanyi kati mugiyiza era munkubire mu ngalo saagala kusomesa atansiima tulimu abanaalya ensi beebo abagenda okunyweza ensonga z'amawulire okugasaka okugasunsula okugasaasaanya ate nga tweyambisa tekinologiya ow'omulembe guno gwe tulimu kyemuva mulaba nga ndi musanyufu nnyo okulaba nti nga mu CBS ate muyina emikutu egy'omutimbagano so nga empeereza ya CBS yandibadde nti nteko ka rediyo kange 88 oba 89 naye omutimbagano kubanga sijja kulinda kuddaka gye nalese ka rediyo kyekimu ne terefayina nabo bayina emitimbagano mwe bayisa ndooza nammwe abala bwe mutyo bwe muli ekyo kikulu kale munnamawulire bulijjo abadde mukulu ekyenkanidde awo n'olwekyo mmanyi obukulu bwammwe sibaagala bwagazi naye mmanyi n'obukulu bwammwe It's commendable that 2023 has witnessed few incidents of violation of journalists' rights as it was in the previous year and the year before. I therefore urge government to continue respecting the rights of journalists in the coming year. I appreciate journalists, especially those who report about events in the Kingdom of Buganda, and many of you are here. I appreciate you and I thank you very much. We plan everything we do. We plan everything we carry out in the kingdom. And for our plans to be effective, we need to use journalists to communicate our plans and programs so that the general public may take advantage of them. In the current times, those who are going to master the world must embrace ICT. For social and economic transformation to take place, information must be disseminated using the prevailing technologies. That's what makes journalists and all those related to communications so central to the aspirations of all leaders who are committed to bring about positive change to their communities. Omanyi mwesoose katumba alaba ngenda kutuula twogerereyo oluzungu kati nkumaze ndowooza n'owa sipaaka ne bannaabwe mbamaze mbakulisa omwaka 2023 waliwo kumalako omwaka olusi Luganda babyogera abantu Omuganda agamba kuliko olugendo kuliko abagenyi kuliko emisomo Omuganda kulisa ekirungi n'abantu tebakimanyi ngamba bano ba Muhammad Byai kuliko ekisibo ntianeda tokinkulisa omanyi mbadde ntuukiriza amateeka ga Katonda abalala tebagamenya lwaki sikukulisa gwe gatuukiriza kale mukuliko omwaka 2023 ndoza mugenda kugumalako mbebaza emirimu gye mukoze era ndi musanyufu nnyo okuwulira nti mwerwanyeeko mwenga abantu buli naku nkiddingana abamawulire muli baana bato ng'ogjeeko ono omutaka Diiki yeyemanyi bwali omukulu
ate tayagadde ku kaddiwa yekka naye siba ku Aneti Nalubwama gwe kaddiwa bibyo Aneti omwesibirako ki muli bato ate omuntu omuto alina okuba omuyiiya Omuganda agamba nti nno obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya temusobola kubeerawo nga mwogera ku bwavu n'ebizibu bye mukoleramu kakati mmwe bannamawulire nze ntambula Buganda eno nenjimalako ndabye abantu abalina ebizibu nze sibalabira mu ttuluba ly'abantu balina bizibu ku bantu b'endabye abali mu Buganda abalina ebizibu mwe sibabaliramu bannamawulire naye buli lwe mundaba ebizibu byaffe bizibu ki mulina kuba bayiiya kale bwe muba mwagala okugenda okulima emmwanyi ago ngenda kumalako omwaka nga emmeeme yange eteredde kubanga ntegedde nti mwerwanako abalina ebintu ebiri bakoze nabadde n'omwana awo nangamba nnyina boda n'ensanyuka toyinza kubeerawo ng'okaaba bizibu kambabulire buli lw'okaaba ebizibu osanga bizibu ebizibu bw'obirabamu omukisa ng'oli mugezi ojja kuyitimuka okola mmengo mpendo kwaze mmwanyi n'abantu besirabangako ate mmwe bensiiba nammwe mwerwaneko oba olinako olunda kalunde baako kyoyiiya genda mu ssuubi otereke omutwalo gumu ofuuke memba genda mu pewosa naye ani agenda okugaggawaza bampandiikira amabaluwa bannange oba olumu ndigabaleeta nenga basomeramu ne mulaba n'olwaleero mukuumula lw'ebbaluwa olina mpandiikira nangamba alina bajjajja be 8 bonna balwadde omu yalwala ennyingo omulala yalwala egundi omulala yalwala ebigere kale ne bwe nandibadde sente nzina naye bonna n'abayamba ntya muli wano muli bannamawulire laba omuwendo gwammwe ne bwe naaba ndi mugagga n'abayamba ntya nze ne mbawonya kambabuulire muwulire kino mwe bannamawulire amagezi gano gembawa gasinga obukadde bwa sente 200 abukadde alikijjukira alikinzijukiza kubanze abantu mbagamba ebintu ate nembyerabira naye nze nsanze abantu besimanyi besirabangako ne baŋŋamba nti omanyi wayogera kino ng'oli wano naye kankubuulire nnyina bino nnyina biri naye mmwe embeera nammwe buli lunaku gw'okozeewo kyokwerwanako mu bwavu kiki ky'olina kyonna ky'ogamba nti oba wasimba n'obutungulu mu mukebe waakiri onoggula obutungulu amawulire gempulidde temutandisa okwerwanako gansanyudde era neebaza obukulembeze bwammwe obukiwomwemu omutwe nammwe abatuuse ku birungi mbakulisa waliwo abafumbiddwa oba abawasizza simanyi abasinga bafumbirwa abawasa baba bawasa mu nkukutu ng'ogjeeko kulumba abalala simbawulira naye bannamawulire abakyala bangi bafumbiddwa mbakulisa abazadde abaana mwebale mukulike abafunye obuzibu Omuganda agamba bweyinda si bwetonnya leka kulowooza nti nno ensi ekomye kubanga bafunye ebizibu era enjuba ejja kuvaayo enkya wadde wafunye ebizibu n'olwekyo temutekema naye tubagumya tubawadde kabonero obubonero ak'okubeebaza emirimu kubanga baga nti akatono kakira oyo akukola ki akusuubiza ekinene oli akusuubiza ebinene naye tobirabako genda naye akatono kano koolabako kale kakubasiima mulimu era minisita nga babuulidde mpulira ennyama kazi ekinywa bakiyita batya ekyo evvumbe mpulira evvumbe temuvaano nga temulidde ku kanyama ate munywe ne kasooda mbaagaliza Ssekukkulu ennungi ne 224 ajjudde ebibala Ssaabasajja Kabaka awangaale. Saba Katikiro tumwonge